Yes, omuwuliza ffe omulungi tukwaniriza nate oli ku mukutu guno ogumanyiddwa nga Kampala Dailies era ng'ensonga etuleese leero ya General Kale Kaihura. General Kale Kaihura eyaliko AIGP wa Uganda. Omukulu ono amawulire agavaayo si malungi era nga gennyamiza okuva lw'ebbaluwa yafuluma okuva mu kitongole kya USA nga kiraga nti omukulu ono anoonyerezebweko ku byobugagga by'alina mu United States of America. Kino nno kyavudde ku mawulire agajja gawulirwa okwotadde print media oba gayite empapula z'amawulire ba online ziyite websites gattako ne TV bezize zimwogerako. Omukulu ono ekitongole kino kyasazeewo kikwate buli kyabugagga kyalina mu ggwanga lya USA nga kwogase n'ebyobugagga byonna byalina. General Kaihura mwennyini yasazeewo n'asambajja ensonga zino ng'agamba bino si bituufu, talina kyamanyi era talina bya bugagga mu ggwanga eryo. Wabula abaffe ekituufu ki? Eggwanga Uganda ly'eggwanga erizze libaamuko mu katyabaga ak'ebyokwerinda era kigambibwa mbu General Kaihura yawummuzibwa mu ofiisi ye gye yali aweereza nga AIGP ng'aliwo emirimu egisobyemuko. Kijjukira nti Pulezidenti wa Uganda yavulugako poliisi yennyini ng'agamba nti ejjudde kawuukuumi, wabula ekibuuzo kiri nti kawuukuumi ye yaliwa. We twogerera essaawa eno General Kale Kaihura akyanoonyezebwako mu ggwanga erya USA oba erya Amerika. Omukukunavu amanyikiddwako erinnya lya Tamale Mirundi yayimirirako ku TV emukwatira okukola n'agamba nti General Kaihura awanjagidde President Museveni nti ayagala buyambi. Wabula kyekyaleetera embeera eno. Ababaka abasinga kino bakisanyukidde nnyo nga bagamba nti kigwanidde kuba Uganda erina ebitagenda bulungi. Omubaka amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju-Nganda ng'ono omubaka w'ekira agamba nti kituufu General Kale Kaihura asaanye akunyizibwe annyonnyole ensonga zino ddala ekituufu ki. Omulungi ampuliriza ensonga zino teziri mu Uganda mwokka oba si mwe zisoose mu Africa eno, zaaliko mu ggwanga lya Nigeria era ng'eno baseneti banna baakwatibwa nga banoonyerezebwa ku ssente ez'ensonga zaabwe zaali za ssente ezaali ziyitiridde obungi ng'ate eggwanga lyabwe liri mu bwavu obusukkiridde. Bano bwakunyizibwa ebyobugagga byabwe byonna ne bibaggyibwako okwali amayumba, ebizimbe zigaggadde ziyite malls, arcades, kwegase n'emmotoka ezaali ez'ebbeeyi. Afande General Kaihura yali AIGP oba muyite Inspector General of Police ya Uganda okuva mu mwaka 2005 paka mwaka 2018. Kaihura ono yaggyibwako ku bwa AIGP omukulembeze w'eggwanga lya Uganda muyite Yoweri Kaguta Museveni era ng'ono yaggyibwako obwa AIGP mu kkooti y'amagye. Omulungi atuwuliriza ekitongole kya America kiyite US Department of State kigamba nti omukulu General Kale Kaihura anoonyezebwako ku nsonga z'okulya enguzi. Omukutu ogwa Twitter tulabyeko ku mukungu okuva mu US ayitibwa Secretary Pompeo ng'afulumya ebbaluwa eno eragira okunoonyereza ku General Kale Kaihura.
ono omukungu ebbaluwa gye yafulumizza era egamba nti Gen. Kale Kayihura gye n'abantu be yakola nabo omwali ekitongole kya Flying Squad beenyigira mu kunyigiriza abantu abaali batwaliddwa e Nalufeenya era nga muno mubagase n'ebikolwa ebirala bye bagamba ebyokulya enguzi. Wabula ekibuuzo kiri nti mu ggwanga lyaffe Uganda okuba kunoonyereza abalidde enguzi gulowooza bameka abanaanoonyezebwa? Omulungi atuwuliriza we bali kutuwakaddeko era ng'ensonga zino nga bwe zitambula kyonna ekinaaba kituuse otujja batukikutuusaako sigala nga wekuumidde ku mukutu gwaffe ogwa Kampala Dailies. Wabula jjukira okutulekera obubaka awo kayite ka comment okusobola okumanya oba musiima empeereza yaffe. Tweyanziza.